Olwaleero ababaka balonde okuva mu kibiina kya FDC nga bakulembeddwa mu pulezidenti w'ekibiina Patrick Oboi Amuriat batandise olusirika mwe bagenda okumala ennaku 2 nga bakubaganya ebirowoozo ku butya bwe bagenda okutwala ekibiina mu maaso mu kisanja ekijja. Patrick Oboi Amuriat atubuulidde nti tebalina kutya kwonna olw'okuba nti tebagenda kubeera ekibiina ekisinga ababaka abangi mu palamenti e11 kubanga ebigendererwa byabwe byakwezza buyinza bwa ggwanga lyonna. One thing that is clear is that the FDC has always aspired to become the leaders of this country, not just the opposition. And so that is what we continue to work for. And so whereas we're not going to lead the opposition in parliament, it does not stop each and every member of the FDC to carry out their duties as diligently as possible. Kinajjukirwa nti byava mu kulonda kwa 2021 kwayitimusa NUP okubeera ekibiina ekigenda okusinga omuwendo gw'ababaka okuva ku ludda oluvuganya. FDC ereeta ababaka 32 mu palamenti e11 abakulu mu kibiina bagamba nti omuwendo gw'ababaka be baleeta balina omuzinzi okusinga abalala. We are quite satisfied with the quality of our members of parliament. We are happy about the manner in which we are spread out across the country. Ours represents a national character, and therefore issues affecting people from different regions of this country through our members of parliament are going to be brought to the floor. Tulina ababaka 32 mu parliament erimu abantu 5. So twagala babeera omunnyo gwa Uganda. Abamu ku babaka beetabye mu lusirika luno batubuulidde bwe bagenda okutwala omulamwa gw'ekibiina mu maaso. Ate ffe interest zaffe ng'ababaka abalonzi baffe ekibiina n'Abannayuganda tujja kulaba nti bigenda bitya wamu nga tupushinga interest z'abalonzi is FDC n'ez'eggwanga. Democracy is about numbers, but at the same time we should be able to look at issues. You know, you can count the numbers, but when the numbers are there without any issue, then the number is disadvantaged. Amuriat agamba nti mu lusirika luno mwe bagenda n'okubaganyiza ebirowoozo ku kusalawo engeri y'obukulembeze mu palamenti gye bugenda okulondebwa. Some of our members have previously come up quite openly to support candidates, a candidate that is not the candidate of the party, but we believe that coming out of this retreat we should be able to hammer a common position, and if we do not reach a common position we should be able to see how to manage that uncommon position. Olusirika luno lwakomekerezebwa olunaku olw'enkya wabula nga bagamba nti luno lwankizo ku ngeri gye bagenda okutambuzamu ekibiina mu myaka 5 egiddako. Juma Kiria, NTV Akawungezi.